ko kuvaawo kwange kwalibaawo kunyolwa isimu ku vibe ya ddala buli mugi yali yagadde etali mu edit ekiraga ne bwe tulikola kitebalisiima bano omuntu atali muyimbi akunooma obuze ndongo kiwaniki akanava tekawuda ngombineze ekyamazima kati mabafangunika amabuli ekino nze nakuba embali amanyi ne gansukako nze tabolo lumu ne ngamba nedala yinze mani yinze kimeke naye nakuba embali amanyi ne gansukako ntuka ne bunako n'ensubula ne ngamba nange endo kanji tesifa kuba nti nendonge eweddeyo bwe neonge abagulu bizibu ate nga si nalinja ganze najanja ka capital milioni 8 era bafani bawo zato kwagala mpaka kuulira bobi buno bwe bobi bwe mpulidde bameni mundeke abasobodde abasobodde okuyitayo emanju ndi bayimbira mpola mu nkokoto wakiri nadda online shows sidda mu kugenda ku stage musajja watu Alien Skin yandibanga apondose yesu owuliriza ka odi yako amazima gali nti Alien Skin yandiberanga apondose yagamba akitadde stage agitadde kati simanyi stage wagiteredde we wabadde n'okuberanga agiteera oba kubanga kyemmanyi Alien Skin ali already ku list y'aba balina okuberanga baperformingirako His Excellency Yoweri Kaguta Museveni campaign ze okusinzira ku line up gye nalabye line up eyo nga kuliko Bebe Cool line up eyo nga kuliko Alien Skin line up eyo nga kuliko Dr. Jose Chameleone kuliko Gravity Omutujju kuliko Reigi ne kubeerako Catherine Kusasira ne kubeerako na Lil Puzzle ne kubeerako nani awo waliwo line up yo eri confirmed nga bo webali then abanene abajja beeyongerako ba Chosen Blood oba banene ba comedian ba Maria Kinga we bazze ekololo yes nenga okuliko already bo abali ku strategy mbo baneeno platform yo nayo kwe tugenze bagenda beranga ba performinga kati ate musajja atu yagambye ekimala bimungambye ko mu bingambye ke sanne mundaze mulindaze obugaga bwe mumpadde naye stage gipondosa musajja watu alinganga alama musajja watu alinganga awuli ne Tony muyayogeredde ekintu kino ngolabira dda musajja watu akooyi awulira akooyi akatamika nzire munka kuzanyiro osobola okubeeranga okawulira kunaye nga sinaberanga kakuteera kukankusaba subscribing and SMX Media tojja kubeeranga missing updates naddala nga zino